Nkwaniriza omugobezi wange wenna andaba angoberere ennyo ku mukutu guno Olulasange ogusomesa eby'ensonga. Nze musomesa Munnabusiro akwagala ennyo era akwagaliza ebirungi. Kakati leero nkuleetedde eddagala ekifumufumu. Kino ddagala kyolaba wano kye kiyitibwa ekifumufumu. Kino kiyitibwa ekifumufumu. Ekifumufumu kino ddagala nnyo. Oba oli eyo muganda wange nga okaabakaaba omugongo, ekifumufumu kino kinoge okifumbe. Ekifumufumu kino noge ekikuza obulungi. Noge ekikuza obulungi okifumbe. Kyonna bikoola bitittiriri menyeramenyeramu byonna ofumbe mu kitamu. Eddagala eryo onyweko. Ate era n'okulinaabako onabeko mu abakaaba nga mu butuufu osula ku minkekeeru. Obonaabona n'omugongo gukuluma, abantu bakaaba omugongo gubonyabonya nnyo abantu naddala ng'emyaka gigenderedde, abakuliridde mu myaka batera okukaaba omugongo. Ekifumufumu kino ly'eddagala ly'omugongo. Omugongo bwe bulwadde bwe tuyita obulwadde obw'omu masekkati. Simanyi oba obadde obumanyi. Obulwadde obw'omu masekkati gwe mugongo. Kati fumba ekifumufumu kino kimenyeemenye ofumbe ekyo ekikuza obulungi, kijja kukuvumula obulwadde obuyitibwa obw'omu masekkati gwe mugongo. Toddamu kukaaba mugongo, tobonaabona na mugongo nga waliwo ekifumufumu. Gyebiri mu byalo, genda mu kyalo kinoonyeeko, kuba ne mu bibuga mulimu abatunda eddagala lino nga mu bibuga balirina. Mugambe njagala kifumufumu ofumbe onywe, kiwonya omugongo. Tekirina bulabe bwonna ku bulamu bw'omuntu ate kiwonya omugongo. Kigenda kuyamba. Nze nkulagiridde, nkuwadde ekikolo n'eddagala oba nkuwadde embuzi n'omuguwa. Kakati tolina kye weekwasa. Akabi kanaava gy'oli ngatta n'ekigenzanda oba ekigenda busa omukago. Kubanga munnange bye bakugamba by'otowonga nti lubaala nzita, oba bakulamulira nti kabanzite, ti emagombe eribwayo obwami, kyogenda kumyoka kitaka. Weekwate ekifumufumu kino ngeri ya nkolo nakambe. Naye nkugambye nti kyandibadde kirungi n'ofuna ekyo ekikuze obulungi, n'otofuna kito. N'ofumba ekyo ekikuze obulungi. Okifumba kibeerako obuntu buno obulinga obupiira, era abaana bazannya nnyo omuzannyo guno ogw'okuvuga obupiira buno nga balina engeri gye babusiba ku buti. Ng'olwo eba mmotoka y'abaana. Abaana bakola emmotoka zaabwe oba bugaali ndowooza. Kyekino ekifumufumu kyekwate kijja kukuvumula. Kirungi nnyo. Ekifumufumu ddagala nnyo eri abakaaba emigongo. Mbadde mpitaayita n'ekigwako nze kankisomeseeko abantu bakitegeere. Naddala ababonaabona ennyo n'omugongo balekeraawo okwejjusa baleme okukaaba omugongo. Okinoga n'ofumba. Gwe noga kifumufumu, fumba, kyekwate ngeri ya nkolo nakambe. Kijja kukuvumula, kijja kukuyamba. Nze nja kubayamba bwe wabaawo kye nsobola okuyamba, kubanga omusubbaawa tegulina kye gufiirwa gukoleeza musubbaawa omulala, era nagwo gusigala gwaka. Kakati nange nja kubayamba ku kifumufumu nkibazigiridde. Kijja kubavumula, kijja kubayamba. Kale ndowooza kambaleke siibulire wano olwaleero. Ekifumufumu mukitegedde. Nkujjukiza nti ku YouTube tukozesa Munnabusiro n'Olulasange, ku TikTok tukozesa Ssengule 222. Gendayo ku YouTube bambi osubscribinge. Abali ku TikTok mwe sibasuuliridde nammwe muveeyo ku TikTok mugendeko ne ku YouTube musubscribinge ku mukutu gwaffe. Mutugoberere ebiteekebwayo nga tusomesa abantu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebitabo Olulasange nze nakiwandiika kya mitwalo 10 kinoonyeeko. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kinoonyeeko kya mitwalo 3. Bassekabaka b'ensi muwawa kinoonyeeko nakyo kya mitwalo 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kinoonyeeko nakyo kya mitwalo 3. Ebintu bibeere nga bikutambulira ddala bulungi nnyo. Naye nga nkusiibula nga nkulagirira eddagala ly'obulwadde buli bwe tuyita obw'omu masekkati kye kifumufumu kino. Ate n'ekirala otuzzi otwo abaana bano abagira abafeekeera ennyo, otuzzi otwo oteekako mu nnyindo y'akaana ako n'okavumbavumbako n'ekiwero mpola mpola. Ennyindo ziggulira. Oteekamu otuzzi tutono.
kiwunya bulungi tekiwunya bubi, akawowo kakyo tekatiisa, osobola okukyeyambisa mukwano gwange. Ekifumufumu kirungi, ekifumufumu ddagala, ekifumufumu ddagala nnyo eri abantu. Kale nkulagiridde ekifumufumu kakati kyeyambise. Ndi ku 078 599 343 gwa neetaaga. Naawe alina ky'oyagala okwebuuzaako, osobola okuneebuuzaako ng'oyita ku 078 599 343. Era eri ku WhatsApp, abali ebweru w'eggwanga teekako +256 kodi, +256 781 599 343. naye nga funa ekifumufumu kino togenda kuddamu kukaaba mugongo, ojja kunneebaza bwebaza. Ate eddagala nno tebalyebaza, naye bw'onoowona awo ojja kunneebaza, ojja kuba okkirizibwa kubanga nkuwadde eddagala, wadde ekikolo n'eddagala bannange gw'ogaliirako gwoseera, wadde nga bagamba gw'ogayunjira akuyita nalyambe, naye nze mbaawo ku lwammwe. Kale nammwe mwerwaneko, akateeyanira kafa omutego. Obeereyo ng'okaaba omugongo, toddamu kukaaba mugongo, nze eddagala ndikuwadde. Abantu basinda emigongo n'akekejjana n'asula ku minkeke lwa mugongo. Bannange toddamu kukaaba mugongo, eddagala liirino olwaleero mmaze eggobe mu kibya ndikuzigiridde. Kale mubeere bulungi era mweraba. Naye bw'obanga gwozze munnaye ku mukutu gwaffe guno togenda bugenzi bambi nga tonnaba kusubscribinga. Sooka osubscribinge, olikinge, okomentinge era osharinge ne bannaffe emisomo gino nabo babeeko bye bamanya ate era bye bayiga. Yagaliza ofune, yenjogera eriwo. Yagaliza ofune, tofuna bw'otoyagaliza tofuna. Kati nno bw'oyagaliza ate ofuna. Tulina n'olugero olugamba nti nno n'asiwa mukange asiwa mukaabukuku. Kirungi nnyo okweyagaliza ku banne ebirungi nga nawe bw'obyeyagaliza. Kuba bw'otabagaliza ate era oluusi okomekkereza naawe olwo ofiiriddwa nga kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko. Tegedde ensonga eyo, tokkiriza kukufiirako nga ndwadde ya nkoko, yagaliza ofune. Kale kambaagaliza ekiro ekirungi, mweraba bambi, tunaddamu. Bye.